Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Hello? Owai? Wanjusebo? Ki Mariam? Yanjusebo. Osobeza nosebo. Ogula ne kadima ku beat one. Nga neyanze okumukubirako mwana kadima. Obulamu butambula butya? Bulungi naye si nnyo naye nga bulungi alhamdulillah. Akameseji joni akampadde wano. Nangamba nti Mariam akwetaaga nange nenziruka jambwa. Nga neyanze alakudde otuuse. Osinzidde waawo. Ndi wanene Bukesa. Bukesa wano ku Bukesa kiri wano nga ekikandwa. Nedda Bukesa ne bakuli. Yes sir. Okay. Kati message eyo mwami kadima bamumanya engeri gye mukikolamu abantu ne mubajjamu amazima. Kale kati message eyo gye waweereza nze saagisome bampadde ennamba nkukubire. Ekyenjagala onnyinyonnyole. Kati kye nabadde njagala mwami kadima waliwo omwami anjagala naye saagala omugambe nti bw'oba omukubira saagala ategere nti ali ku radio. Kubanga mwami wa kitiibwa bamumanyi bangi. Aba atambula nga aswala. Omwami oyo yanjagala. Wanjagala ne ngamba kanzikirize nga waŋŋambye. Naye seka bwe mala omwagala ne twogera kumpi nga mwezi yagenda kuwera. Butwale bonna. Naŋŋamba. Oli ku mulimu? Ndi ku mulimu nawe mbadde njagala onasooka aveere nkugambe. Kiri okay. Agenze? Agenze. Omanyi private yotaagisa nnyo. Yani? Omwami bamuyita Seka Badru. Okay. Senkoyo wanjagala nemwagala naŋŋamba naye Mariam njagala nkugamba ekituufu obuzibu bwe nnina bwe mbeera ewaka ndi mwami waka ndi musajja naye mwenfulumako wabweru omukyala alabika yankyankalanya ki mufumbo abanye nanga nno omuwala gye nali nenswalaswala bikinemuga kati nze nga lwaki oŋŋambye ate nga tomumanyi omanyi otya ntoba ekyamasolo kikumuba nsobola okukkiza nangamba nedda nakulabyemu obuntu bulamu biki kubanga twalawo nga twogera nnyo ku ssimu nangamba naye ku lwomukaaga nina gye ngendako eyo nja kugamba konze kale n'agenda wakomawo nemukubira nangamba afunye mu stress naye sokondeke enkeera wakomawo nemukubira nangamba nabadde ku musawo konze ku musawo wagenze kukolayo ki nangamba nagenze ddagala waliwo omukyala ampa eddagala okunzizaamu amaanyi kyegala g'ekisajja. Yes, sebo. Mukazi wangu yamuloga namuloga amanyi g'ekisajja. Fumita emboozi. Nangamba mbwera waka beekyanga tebali bumwe n'omukyala bwe yamuwa ne ssente n'amugamba oba olina gye wabikolera genda bakuwa eddagala onsumulule. Naye ssente zizino omukyala n'akaabawo n'abigaana ye n'asalawo mu mukwano gw'omukyala n'amulagira omukyala omusawo gwe yagendako ontegedde. Kati n'agenda nangamba naye baŋŋambye eddagala bampadde ennaabe enfumbe enywe erimu lyakwesiiga neŋŋamba ate awo kwesisiriza n'okunaaba bijjiramuwa mbadde manyanywavu neŋŋamba tomanya kati wayitawo ennaku 3 ng'aŋŋamba jangu mubikola temwegattangako era sikikolanga yensonga lwaki njagala ntegeera ekituufu ne kati temwegattanga nagaana mumaze ebbanga ki guno ndeza tutandise otambuza omwezi ogwokubiri nga mweyagala kaakati malayo emboozi kaakati ono naye ankyankalanyiza kansigalewo waneeno odduuka bakukyankalanya nadda nti njagala nkunyumiza byambuuza biri ku section ya bizinesi ndala ate nze ambuuza ate sirinaayo ate nze tubireke kati omwami n'aŋŋamba ngende gyali tufune akafo musemberereko oba mukwateko alabe oba yaddamu amaanyi nemugamba nkusemberere nga tena kyokoze osobola okutegeera nti wateredde nemugamba era sabiti webange kuba oba wateredde nangamba waka nti ndi fayini naye eno neŋŋamba ono omusajja abadde ku musawo bulijjo abasajja abagagga bagenda ne bafuna ebintu ne bajja ne beeyambula mu baana b'abannaabwe neŋŋamba nedda ninamugenda mpola nesooka nesikamusuuzi nangamba ng'osiriikiridde nnyo Mariam nemugamba nedda nja kujja naye ndi bize biki saagenda enkeera nankubira esimu nangamba kale jangu nja kuwa ssente zonna z'oyagala kati awo nentandika okutya neŋŋamba agenda kumpa ssente zonna zenjagala nga nali mugambyeko njagala kusenka n'abawala bembeera nabo naye kyongole naŋŋamba ngenda kuwa ssente tupange ssente
konze kale nangamba olwokuna kata ngayagala ngendeyo ku lwokusatu nengana nangamba kale ku lwamukaaga ngenda kuwa sente nanga ngende ku Friday nengana kyavudde nakwata emitwalo 15 n'agimpa n'agireeta wano ku mulimu nangamba kati njagala ofune ennyumba ku lwokubiri ngenda kuwa sente omalirizeeyo which is tomorrow naye njagala tusooke tufune awantu kalodi kati nsiweka tugendeyo mala okukakasa sagala kujja gy'oli kuswala ne mugamba era ne mukaloogi ogenda kuswala ne bwe opangisiza ennyumba kisigala the same ate ekyenyumba kisingako wowe mmanya nti ddala mu butuufu ozenga omwami wange nga kituufu bwe kiri nange nsobola okukwatako ne tukirwanyisa ne kiterera kuba nze nkwagala kakati Mariam kankubuuze yaweddemu amaanyi n'asikamu fuse kati kankubuuze tokwatangako wallahi billah nga Mungu ye mujulizi sigendangako naye tagendangako nange omusajja omwetaaga mbadde mwagala kubanga ye abadde ampa sente n'ez'abaana yamperako ku fees mwezi ennaku zetweraba first time yampa 7,000 olinayo abaana naye abaana bana kakati oyagala tukole tutya banyagala tumukubira omubuuzi kati gwe weefuula oba omusawo simanyi we mukikola omusawo omulala nti oli omusawo omukyala wemutukula ajjako ewonaano naye eddagala naye yagambye eddagala lyamuwa lyakola okitegedde nkuwa ku magezi ye mukwano magezi agasooka mu byonna nze sobola mukubira nga simugambye nti ali ku biiti nange kyeŋŋambye awo bagenda kusindika ewa mukunja mukulobeseze kyemadde singa okwagala kati nkurifaaling ekuzze mu ndobeso iye aleme nakutegeera nti ali ku rediyo nkiyiseewo mpola nkitegere bw'abanga byakuneyambulira mu bizibu muleke bwe ntyo omuleke bwe naye nga gwomusiimye omwami namusiimye abadde mukwata mpola ate abadde open nnyo ng'agamba kakati n'amalwaliro omulwadde wasukka bamuwa rifaaro ngenda kuwa rifaaro mu ndobeso nja kubire ayongere okugamba naye lwaki tokwatako n'olabulwa kubanga oyinza okuwagala okugira nga omusajja tolinawo osobola mumufunza n'osooka n'ogemaku n'okwatako kati bwenkwatako ng'alina kyeyeekola kyayagala okumaliriza amalaawo ekyo watidde kukweyambuliramu ekyo kyenatidde kubanga olaba abasajja bangi nirawula n'endobeso oli omusajja omwami gwe bagamba mbu asooka afuna obuwala oba busatu beegatte ne mu lujja wakati omulala muto isimanyiwa banoonya sente naye nga si mu bulambulukufu abakuletedde ebizibu kakati ngenda kukuweereza wa Dr. Mukunja esimu ekubeere kumpi ajja kukubira ssaawa yonna omwami bamulobese kale mukwano kale naye nga weegendereza era weebeereremu mpola mpola omanyeyo ekintu okiguse kale mukama kuume amina nawe bwoti katugenda kuwano tulabe wanji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasumi Rashid ngambira Kabowa naye omwana muwala oyo kati omuntu baba mwekengedde amwagaza ki amuveeko baba babadde tebannaba kutuuka wala nnyo anoonye omuntu omutuufu gwasobola okubeera naye nga tamwekengera haja tiwuno zisigadde ndi Haji Kasulu kale wanji mukwano oyo walatuweereza amanya jati nampanyiwa ne Kabowa naye nze kimanyi ku bawala b'ennaku zino beesiba nnyo ku basajja omusajja amwesibako n'abanga omudalizo kubanga omuntu waba otegere nti alina ebizibu bye lwaki tomuleka nze ngamba omwana omuwala oyo yali mulese n'agenda noonya abasajja abalala sigadde ndi ajati namponya Kabowa kale webalinyo ajati ne Haji twatumidde perefe era muyese ne mwa bifaalo naye Mariam omutima guba gukubidde nti ayagala kweyambula nze nikite uyo yasose ku musawo ate ali mukwebulizabulizaako mbukwatako manange awali okwashani maka naye katulinde mukunja amamalinde ekawuko rifaru paka wa mukunja kumacha mukazi minange edduka ekiwabu tosobole yosalambwa totawaana agenda kweyubuliramu yokozunge n'agasiraani
Waga musiga ade wa mukazi wa muvumuli anti era obwenzi we bwamuloza nawe ne bamukutamya asasira naye anko kabogoza bannange omukazi omugamba akwate kuki waliwo ekyo ekintu wokikwatirako nekita gwe oyagala akwate kuki omuzigo bagusembereza essigiri ayagala kukwatako olako kabogoza mbo naye lwaki tokwatako naakolaki wamma tokwatako gende wamukunja amulobese nze Beatrice Saudi wabulamu kabogoza sebo mbwakwateko oli bulala abasuga bakoba nti ogemaku nobona kiki ekiri kwida sabina abale wereza mwana mwatalina lyakwatako asikemu tafa kuba muwa sente asikemu ejja kukwata kubita kwatika akwata kyakwata kigasiya bulola era mweyambuliramu bya amuveeko kale ata 12 batukumire tukomawo n'ekibimba zenzija nakyo tukwalaganye enkya yenca mungu ngo atwazise ku bulamu tubaga mafuna nti mbere bulungi mweraba